Yes, for TV ujimbani tizakade kano mwasibye mutya munabaji following ngana basaba musubscribing munyige kade asikana nga following updates mbana zizi bazitambula okwetule gwanga Uganda amawuli agatambula kade kano amawuli ga Hajjat Zurah on yali settinga omwami wenti yakabasanya muwalawe Ebyama bingi byengedde okubanga bivaayo oluvannyuma lwa ex wa Zurah okuvaayo ng'agamba nti naye yali ayagala kubanga amufera. Abantu bangi bongedde okubanga bava salize ye kawempe abagamba nti Zurah yawangaalirayoko era nti yafumbirwayoko era nti no ex we yali ayagala mukuba luseke nti naye ebintu ebimu nti yabibba. Zurah kkooti engedde okubanga efuna obujulizi obukwatagana ku Zurah. Abantu bangi bongedde okubanga bavaayo ku nsonga za Zurah. Jjukira maama we yamuvuddemu dda kw'osa ne ba brother be bagamba ati kooti musibo bamusiba mwabamanyi nabagamba ejjukira kooti nti bano balina bonna era bali mikono gy'abamateeka kooti mbateekateeka kubanga basalawo okusalawo kwenkomeredde balangire omusango gusinzaani kubanga omusango gukyatambula. Kooti yawadde emyezi ndowooza 3 ku nsonga eno nga banoonyeza kugamba banoonye obujulizi obumala. Kooti kijambeko kubanga ekutula ensonga zino manye kooti ebiseesinga olusiterwa nnyo ku nsonga. Waliwo omusango gweyeesibwako nga waliwo emisango egyandiwedde amangu ne babeera ku ogwo kubanga emisango gitwala ebbanka. Kyovala biriyo emisango egimala emyaka nga 10 kyovala bagamba ati omusango ate guvunda. Kooti oluusi emisango egimu egiwummuzaamuko fayiro neziteeka ebbali negamba ogwo tubeera tugummuddemu nga tegukutuka kati gwe musango gw'abano. Guno omusango gw'abaana abasinga bakulabanga ogw'eminiino just gwa muzanyo naye guyinza otwala emyaka n'emyaka nga kooti nawe kubanga egusalawo. Olw'ensonga ate ekisinza okuba nga kigitabula ye omwana gwe baali bagamba ati baamukabasanya avaayo ng'ate agamba nti ate maama yaŋŋamba ate mbyogere simanyanga taata yankabasanya. Awo kooti yagitabulira negamba nti kooti nesooka nettamuko ku sipiidi gye yali ekozesa ku musango kubanga kooti yali ekozesa sipiidi ng'ayagala kubanga ewa agi ekibonerezo ekyenkomeredde omusango ogwo egugale kubanga kooti yali eteekateeka etesitesi okubanga etuula emuwa ekibonerezo atwalibwe mu kkomera oba luzira oba kitalya oba wuwa gyagenda okubanga amala kwegamba ekibonerezo kye oba kya myaka 2 oba kya myaka 15 oba kya myaka 3 nga kooti kyetesitese. Naye omwana yawonya taata we n'ayogera ekituufu nti maama yakola ki nti maama yamugamba akole ebyo. Hajjat Zurah kiraga nti mukyala bano bamafiya bakibanda babala nnyo abasajja abagagga ebyaji ebirinamu essente byabala. Jjukira abaminisita bangi bavudde nga boogera ku nsonga zino era abaminisita babadde bakoze ki beeyamye okubanga bakwasaganyizaako muwala wa Zurah kw'ossa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ali kubanga bamuweerera naye jjukira bangi bavuddeyo kugamba nga beesamba ensonga zino. Olw'omwana okuvaayo ate n'akola ki n'akyusa ate statement ng'agamba ati maama yakola ki nti yamukaka ayogere ebintu ebyo. Wenjogera essaawa zino ziguli zibadde bamuwadde scholarship ez'okusoma bisitwala tugende be nabaabisikoze kibabisazizaamu baakizudde nga Zurah alina endagamuntu 2 Zurah alina endagamuntu 2 newooza Zurah nga endagamuntu 2 azikozesa atya. Ebiseesinga oluusi ku ndagamuntu kubako kifaananyi ekyo simanyi ng'ejjabikamu kyovala mbagambye nti Zurah yalibanga alimu koolu mafiya stay on YouTube platform. Kooti yagambye nti Zurah sooka ojje. Zurah naye baamukutte era ng'essaawa zino ali mu mikono gy'abamateeka. Kooti ya Buganda Road bali mu nteekateeka y'okubanga baddamu okubanga batula ne sikati wayinza otwala emyezi egiwerako myezi nga3 okuddamu otula mu musango guno. Bagambye nti emisango gitwala emyaka. Ogwo omusango omwaka guno guyinza okuggwako n'ogujja ne guggwako mpoziko ekiyinza okuleeta okubanga tebikyali mu mawulire naye nga gujja kubayo nga gutambula. Biyinza otuuka mu mawulire nebeera nga tebikyalimu nnyo kale nga tebikyatrendinga nnyo kisusinga kakati we bitrendinga naye engeri bijja kusigala bigenda mu background nga bitambula mpola. Guno omusango si gwakuggwa kati kubanga kooti bano bonna balina ate eraga tegenda kubata kati mpoziko ng'ezudde ani gwe gusinga kwa kooti teyinza kubata bonna. Kooti ye erishuwa egamba nti waliwo alina omusango era alina omusango yajja okusigalayo mu kkomera kati kubana ababiri gwe kuyinza okuva alina omusango
oba Zurah yali alimba nti akaana taata teyakakozesa nga bwe yagamba, oba taata yali alimba omwana yamukozesa, tujja kubiraba. Kkooti kyesinga okuba nga eyagala kulaba kiki, ani omusango gusinga, Zurah wa faking ebintu ozzenkoofera abantu be bakwogerako bituufu oba nedda, yegwe ali be bakwogerako bituufu omwana wa mukabasanya oba nedda. Kkooti kyeyagala okuba nga kyeyagala okuba nga ekola kyokka, kyeyagala okuba nga ekwasaganya ekyo kyokka. Kyova bawaddeyo emyezi 3 bajja kudda oluvannyuma mu kkooti, naye ebbanga nno ggwanvu. Ebbanga ggwanvu, jjukira obeera emyezi 3 oluusi nga tebannaba kusalira. Tomanya nti bagenda kunsalira oba tebagenda kunsalira. Wakati bano bwe bali alimbalimba akimanyi, ayogera ebyobulimba akimanyi nti yagenda oziggwamu, oba Hajjat yalimba oba Haji yalimba ng'omwana yamukozesa, oba Hajjat yalimba nga yali afeekinga ebintu nga yagala kubba bintu bya Haji, akimanyi. Nze mbagambira ne mbagamba nti oyo omusango gwe gusinga ng'era akimanyi nti ebintu byakola bikyamu, nti era ng'akimanyi nti kkooti gwegenda okuba nga esiba, akimanyi. Naye nga ku bano bombi kuno kuliko alimba era yazza omusango, either Hajjat oba Haji. Tujja kuba tubimanya bena okufa ADTV gimongera okuba nga mufollowinga ex wa Hajjat yavuddeyo ng'agamba nti omukazi yali agala kunziba baba yanteekamu oluseke baba ayagala mukuba nago n'ebimu yabibba. Hajjat Zurah mukambwe maama we yamuvuddemu, ensonga zongedde okuba nga zo zitabuka zifuukuka. Fa ADTV gifa Ayogedde News KBTV gikosaane KRTV Uganda nawo mbagala nnyo mwena mube bulungi, sigala nga ogyekumiddeko updates mba nazo each and every single day. Hajjat Zurah bw'atyo munnange tebina kuba nga bitambula bulungi ku side ye ne Haji, kkooti ekyabalina bali mu ttaano za kkooti. Mbere bulungi.